Akakiiko k'ebyokulonda olwaliro kamaliriza okuwuliriza obutakkaanya n'omusango ogwawaaba munnakibiina kya NRM Yasin Omar avuganya ku bwa mmeeya ow'e Makindye. Yasin yeekubira enduulu eri akakiiko ng'agamba nti banne baavuganya nabo okuli owa Nuupu n'owa Independent baajingirira emikono gy'abantu be yatwalayo okumusemba okwewandiisa ne bagikozesa nabo era akakiiko ne kabakkiriza okwesimbawo. Kati olwaleero akakiiko lwe kawuliriza enjuyi zombi olwa Yasin oluwaabi n'olw'abawawaabirwa okubadde Lusagala ne munne Luba Charles ono nga ye Independent. Njagala kubagamba oba tutya twagala Uganda ekyuse mu mbeera yonna. Ne munalwanyisa Lusagala nze ndi kati ka kibiriiti bannayuganda be mulabaawo ate bakiikiridde bannamakindi abangi ennyo. Ndabyeyo abantu abamu badde bapangisizza naye nga bannamateeka babagambye byonna bye badde baleeta tubadde tubigaaya bugaayi kubanga teriiyo mu Makindye atayagala kukolagana na Luba Lwanga Charles. Ogobera rekodi zange nga Luba Lwanga Charles si mumenyi w'amateeka gobeera buli kimu kuba abantu b'e Makindye banteekamu obwesige. Akakiiko kagambye nti mu lunaku lumu lwokka kagenda kuba kamaze okuwa ensala yaako ku musango guno. Okay, our decision will be conveyed kyokka bo bannamateeka b'oludda olwawaabirwa basabye akakiiko kabaweemu obudde okujulira kwabwe bakuteeke butereevu mu buwandiike. I don't want also to my and the Federal Commission and the Honorable Commission to look at my mouth and you also get shocked that this coming from Mr. I'm humbly requesting that I be requested, I be given a short time in which I can go through this evidence and put up a small response which I can serve my colleagues. Abamu kwabo abagambibwa nti emikono gyabwe gyajingirirwa bazze mu kakiiko ne bawa obujulizi nga bagamba nti bo bannakibiina kya NRM kale beewuunya okulaba nga ate bannaabwe ab'oludda oluvuganya okuli aba Nuupu bakozesa emikono gyabwe. That's where I started practicing my signature, and it is right at the back of my head. And the telephone number that appeared on the same paper was wrong. I don't remember using that name at that number at any point. Without my consent, my telephone number appeared on Mr. Luba's paper, and a false forged signature still on Mr. Luba's paper. So I strongly disagree with what appeared on the paper, and I'm not a supporter of Mr. Ranga. I'm sorry to say. You're saying you never signed? I never signed. Somebody, and without my consent, I never signed. Twagala nze ndi muwagizi w'Omar Yasin era namusayiningira, so njagala ntegeere lwaki amanya g'abantu abaffe ate abaatusayiningira ate ge gali mu register z'abalala ate nga tebasobola kuliko ne chairperson waffe wa NRM mu Kijjwa ne mubeeramu n'abantu abalala abali mu zone ez'enjawulo basayiningira Omar Yasin nga mmeeya waffe era n'ayitawo ffe tuli ba NRM lukulwe. Tosobola kuŋŋamba nti erinnya ly'omuntu omulala nga lyasayingidde Omar Yasin ate ligenda okubeera ate mu Nuupu ate nga tuli ba NRM. Ekyo olaba kisoboka? Bukyanga ntonya ku nsi kuno ndi wa NRM paka okutuusa kati. Amanya n'eddoboozi nze Birakwate David nondera Mugalu zone. Naye kyankuba entiisa okugenda okwesanga nga ndi ku lupapula olwali lwagira Bosco Lusagala gwe simanyi na kumanya n'ekifaananyi kyenjogera amazima sikirabangako.
tuyise mu mbeera etali nnungi wadde n'akamu n'okeera ku makya nominating omuntu wo kati nze meeya wange ye Omar Yassin naye n'okeera ku makya nga weesanze ate ku lupapula lwa Lusagala okitegeera kati ne candidate watandika okubuusabuusa natandika okuba nga tasobola kwesiga ekibiina kyange kya NRM maze okunominatinga president wange nominatinze meeya wange ate dakiikemu bandabe ku mpapula za Nuupu obubbi badde babutwogera tuli babbi kakati batandise okufojjali nga batandise okwonoona amannya gaffe. Kati ensalawo y'akakiiko yerindiriddwa kubanga Yassin Omar Mumpaaba ye yasabye akakiiko kamulangirire nga bw'ataliiko amuvuganya ng'etteeka bwe ligamba olw'abo abaajingirira emikono. Saba bano bonna babadde wano bonna wabagye mu kimuleesi ate tekimala n'abali basigadde njagala empapula kubanga tebazimpa nzikebere bwe nsanga bonna tebalina mpapula era nja kuyita n'opposite kyenjagala sebo njagala kuyita n'opposite. Akakiiko ke kalindiriddwa ku musango guno okusalawo eggoye kwani mutuufu n'ani mukyamu. Kibalizi John, Chris Sebanemu